Amateeka geewuunyisa. Mukimanyi nti eyassa omwana ono talina musango. Era bw'anaaba ne baalooya abalungi, famire y'omwana ono gwe basse egenda kubaliyirira ku lwa damages. Breaking news wetuugirira ssaawa zino eno taata eyassa omwana wamu ne muwala we okukwatibwa poliisi. Nkugambye vidiyo etabuse era aba NRM abasinga basaidinze ne saidi ya taata bagamba taata tasaana okubeera nga asibibwa. Ogenda kuwumbulira ebirowoozo bye mu comment section. Oli ku saidi yani owagira ttiimu ki? Ttiimu eyafiiriddwa oba ttiimu ey'omusajja eyasse omwana oyo omulenzi? Naye nga tetunagendayo vidiyo soko gimpereka like bumaze subscribing nga wegate ku mukutu gwaffe guno. Kale this is a developing story. Tugenda kuba tukufollowingira zino ensonga paka wetukola ki wetuzigusa. Omukulu Calvin Kayanja wamu ne ba bloggers abalala ba NRM bavuddeyo ne basupportinga taata nga bagamba taata kye yakoze gye kiri era bo ate bamunenya asaana kuvaayo mu komera. Ogenda kuba tubulira ebyaddala gw'oli kusaidia ni soko muwulize male nkuleetedde n'ensonga lwaki taata ne muwala we bakukwatibwa mu maaso awo. Amateeka geewuunyisa. Mukimanyi nti eyassa omwana ono talina musango. Era bw'anaaba ne baalooya abalungi, famire y'omwana ono gwe basse egenda kubaliyirira ku lwa damages n'okuleepinga muwala we. Calvin Kayanja mba nkusazeeko. Muli mu simpase naye mu bitabo eby'amateeka nga bakukwatidde mu nnyumba nga weekakaatise ku mwana omuto ow'emyaka 14 mu nnyumba y'omusajja oba okoze trespass, ekyokubiri oba oli ku leepu, omuntu yenna waddembe okukwetaasaako mu ngeri yonna. Kategeerekese abavubuka abagenda basaatuuka mu mayumba g'abasajja, mu nnyumba z'abazadde b'abaana be mukwana, ne kakutanda n'ogirinnyamu bwe singa omuzadde akwekanga nga teyakuinvayitinze teyakuyise mu makaago n'akukuba n'akutta, famire ye beeyina okumuleyiira emusasulire n'obudde bw'akwonooneddeko. Omanyi nga bw'osanga omubbi mu njuuyo n'omwekanga kasita omusinze amaanyi n'omutta, poliisi ekitwala nti wabadde omwetaasaako. Kati omusajja eyasanze omusajja ku muwala we atanneetuuka mu maka ge mbabuulira mugenda kufiira bwerere. Obwenzi mu buteekemu amagezi. Kasita ofuna obwongo obwenda oba wenkana atya oba wenkana otya, beeramu amagezi agatagenda mu nnyumba ya muntu. Mulekeraawo okujooga abantu, mulekeraawo okujooga abasajja, mulekeraawo okujooga abazadde. Kyekikutwala mu nnyumba y'omuntu okabasanyizeeyo muwala we. Ddala bw'aba yabadde amukwata ng'omuzadde ekyamumussizza ddala kumutaawuluza ku muwala we. Omuzadde ono agenda kuwangula omusango nga bwendaba ebintu. Era Calvin Kayanja singa mbadde maze LDC guno mbadde nguyimiriramu. Mazima go gali nti Uganda tetukyalina nsonyi okuta omuntu kati kwafuuse kya bulijjo. Njagala osooka obawulirize ate bonna abasayideemu sayidi ki eya yero sokola byakatambi engeri gye gatambuddemu olunaku olwaliro ku baana basajja abali mu kubeera nga badifendinga taata. Ombulire gwe byaddala guli ku sayidi yani awo mu comment section. Ensonga y'ono student eyafudde eri trick ennyo lwakuba obuzibu bwe tulina e Uganda ba TikTok atwewanyo self importance n'okwefuula bajjaaji. Kuba abantu abasinga mwasalidde dda taata w'omwana omusango. Naye ng'ekibuzo kiri nti ne taata w'omwana asookera ku makya n'agamba nasanga omubbi mu nnyumba ng'ayagala kunzita nange ne neetaasa mu kwetaasa n'afa. Eyo esooka, yo narrative esooka. Sookera ku makya n'agamba nasanga baleepinga muwala wange mu kwagala okudifendinga muwala wange omuvubuka n'afa. Ekisembayo mwenna abayogera ebyo nabire mwogera mazima ddala y'omuvubuka kyakola kituufu ogenda yeebake ku muwala mu nnyumba ya taata we. Tubeere bantu bakulu ffenna. Yes, okufa kwazze eyo mada, naye waliwo n'okwebaka ku muwala atanneetuuka.
Ye taata n'abaana nkugambye poliisi erimu kubeera nga heba tracking baliwa watuufu gwe following ino channel ogenda kubeera nga obyerabirako byonna live. Twasazeewo okubeera nga tugoberera eno story mpaka we tugigusa. Sokolabe engeri gye byatandiseemu. Omukulu ono wa Sol TV ng'akiza okubeera nga akunnyonnyola gwe wena ate following eno story olunaku olwakosa gyonna olunaku olw'ejjo. Taata bwe yamaze okutta omulenzi ono gwe yasanze ku muwala we n'akwata n'asiba ebintu byonna waka n'alekamu omulambo n'abaana be bonna n'abakwata gye bali kakati poliisi yenatutegeeza oba bagudde mu buufu oba tebagudde mu buufu naye nga badduse ku kyalo muzigo oba ennyumba mwe badde bapangisa mwe badde basula bagirese ettayo ng'ono amaze okumutta ne balekamu omulambo ne badduka. Poliisi egamba nti ekyanoonya taata ono era nga bwe banaaba bamukutte nabyo tujja bibategeeza naye nga omuwala omulenzi gwe yabadde yeekakaatiseeko yabadde wa myaka 14 gyokka, ono wa 18, omuwala wa myaka 14. Taata bwe yabasanze n'amusalira gwakufa there and then kooti yatuuliddewo nga ya muntu omu n'emusalira ogwokufa. Omuyizi ono owa Hillside mu bitundu eby'Ematugga ne bamutta lwa kumusanga nga yeekakaatise ku kaana akatannaba akwetooka. Matugga eyo ebyo gye byabadde kuggwe agenda maaso n'okubanga otulaba apo. Taata yasse omuvubuka wa myaka 18 nga nekyamusizza yatuuse ewaka n'amusanga nga ate yeeganzise ku muwala we era taata kye yakoze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Alright, akatalekeka omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi agenda kubeera ku the Geneva Summit olunaku olwaleero mu ssaawa ezitali zawala okuva ne kati. Gwe wenna ng'oyagala kuregistaringa obeere nga naawe omuwulira live oba omulabe live ku simu yo. Namba yange erawe simba 373 just ya WhatsApp. Osobola ku inboxinga nembera nga nkutera ku link obeere nga obyerabirako naawe ki live video ino soko owulirize omukulu boss nga kunnyonnyola biki by'olina okukola okubeera nga olaba live eyo. Sokolabe. Yes, good morning beautiful people. The day is today, Geneva Summit. Tuli ku countdown, 4 hours remaining. Naye nga program line up bweti bwegenda okubeera yonna sigenda gibawa naye ngenda bawa akiri gimusingira ddala okwetaaga kubanga wagenda kubaawo morning session ne afternoon session. So mukulembeze waffe yagenda kujja mu afternoon session. Era mu afternoon session essaawa zagenda okubeerawo agenda kubeerawo essaawa 9 n'eddakiika 4 ezeeri. Meaning ezo zijja kuba ssaawa 11 n'eddakiika 4 eze Uganda. Remember to keep time kubanga agenda kukozesa eddakiika 10. So ku ssaawa 11 n'eddakiika 4 eze Uganda. Kati gwe oba towangalira Uganda balaabalamu obale omanyi nti ku ssaawa 11 n'eddakiika 4 eze Uganda ze ssaawa mmeka okusinzirawo wokola ki wowangalira bwewe. Website yeeyo eri genevasummit.org. Manya abantu baffe abamu balilezi okugezaako okufinding out ebintu bino. So bwe kujja okugezaako kabakolera kano maybe kayinza obbagasa. So ssaawa 11 n'eddakiika 4 eze Uganda omukulembeze waffe agenda kuba atandika okwogerako gye tuli. So remember to keep time. Kati awo mugenda okutegeerera nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ya setting a pace eri ba rival opposition politicians nti essaawa eno waabadde taliiwo in his absence we bandibadde beeyambisiza akakisaako to emerge, but even in his absence you have failed to emerge. Bwe tuba mu mupiira omusambi omu bw'afuna injale azenga substitute awo olina okkubira eddiba okakasa nti oli ennamba gy'alimu naawe ogikuba. But even in his absence yomugamba nti simanyi yeekwese. You have failed to use this time to emerge. Kati abantu muba mubagamba ki? Muba mukyatugamba ki? Olwo mulinzi ate kati amala okwogera zino eddakiika 10 zagenda okukozesa olwo mutambulira okwo ewiiki ezisigalidde
mwe temulinayo activities temulinayo activities so bannange byebyo kansubire ntegerekese bulungi sawa zijja kuba 9 omukulembeze waffe wagenda okwogerera sessions zigenda kubeera nyingi ba speakers bagenda kuba bangi naye time y'omukulembeze waffe zigenda kuba esawa 9 n'eddakiika 4 ezeri then is esawa 11 n'eddakiika 4